waliwo ekigambo ekigamba obadde mukozi mulungi. Media ekigambo ekyo bakyogera baba tebakwongeza musaala. Baba baagala kusiibula. Obadde mukozi mulungi. Kati gwe n'oterera no kati okay. Musiime kati. Ensiima yaabwe neebeera otulabyeko nnyo. Obadde mukozi mulungi. Era tetulina nnyo kizibu kye tuyinza kugamba. Ekikwogerako. Ne bafunayo ka portrait yawo. Oba kaliko logo ya company. Akabajje oba kaliko logo ya company ne bakakuweerera mu baasa ennene. Mulimu ekyapa? Mulimu logo ya company gy'okoledde bulungi. Kati ekyo mulimu kyapa? Mulimu logo? Eri omukozi omulungi. Adde mukozi mulungi. Oba ekifaananyi kye baakukubanga mwakajja ne company oba company gye yatandikira. Babirina ebyo byonna. Okukwebaza. Muyita library ya staff. Yera mu library efaananyi. Library ne babijjayo. Bajjayo mwakayivu. Bajjayo ne baga nti olabye emyaka n'emyaka ne bagiwandikako bwoti bwali ofaanana bwoti. Obadde mukozi mulungi. Okwo kwe kusiibula. Byogenda okukola tukwagalizaamu emikisa emirungi. Tukwagaliza emikisa emirungi. Era bw'obanga oyagala reference okwogerako tuli tuteeke ku CV gwe bagamba bamukozeseza emyaka 4 aweereddemu ddala mu kyuma akoze emyaka emeka mu kampuni aweddemu omukyuzi bamusiibula naye twagala muzi okusala ero this is what you've been ebbanga lyenkulabye tobadde nnyo nakisa naye obadde ndowooza n'okwagala manye ekisa n'okwagala byanjawulo. Nze saalaba nnyo era maze ebbanga ddene nga ndowooza nti wankolera kisa because olunaku olwo ndowooza lwali luzibu nnyo era lunaku lwentendereza nti ate lwali lwakitalo. Turning points tezikola ku kisa omuntu bwakwatirwa ekisa tebikola turning point. Omuntu ateekwa kubanga bwakwagala akunyiga ejjute lyebe n'obba omulanga kati abantu tukabagambe bwe tuti. Oba toyina kyotandisa abagagga abo batandika. Bagagga will begin something. They predict batebereza. They begin ate baba ebyabwe kye beekolera. Ebimu ku bintu ebiganya abantu okweyimirizaawo many years kubanga bo buli kiseera beerabiraawo. They have never seen themselves in the future. Antu beerabiraawo. Beera contented. Okulemererwa kuno ebizibu bino amaziga gano kati bo buli kiseera amaziga ne galeetayo ennaku. Teri mind change. Teriyo change in their lives. Fundamental change teriyo. Beerabiraawo. Kati twagala oleke okwerabira wano olengere 10 years to come.